Mwenda Fama emanzi yawe. Akalulu 2026 ani ali ku ground kyekibuzo kituwa mu programu eno ku Bukedde TV 1. Nze Charles Serugamatovu okwanjula programu eno ey'abeesimbyewo. Tufuba okulaba nti tubawa abeesimbyewo abawerako, naye twetonda tusobola kumalayo constituency zonna ku budde butandise okutambula. Twebaza betuyita ne bajja muwe ekitiibwa programu eno, naye naffe tubawa nnyo ekitiibwa obuvunaanyizibwa bwaffe obwa ssemateeka bwe tulagira bwe tuteekako. Tulina okugezaako kuwa abantu abaagala kwesimbawo, era programu eno weenaggwera nga bava e Kalungu East, abantu abaliyo e Masaka mu Buddu mu district ey'e Kalungu musazeewo ani anaabeera member wa parliament. Sirinzeka ndi ne mwannyinaze atudde wano. Nze Rose Kigongo Semwanga nange njagala okulamusaako omulabi wa Bukedde TV era n'okwebaza okutwegattako mu programu eno. Tulina full house, bonna abeesimbyewo ku kifo kya omubaka wa parliament owa Kalungu East, bonna batuuse. Omu yekka yabulayo naye tusuubira naye ali mu kubajja. Kalungu East gye twogerako ekolebwa amagombolola 3 okuli Lwabenge, Lukaya Town Council ne Bukulula. Ezeekiikirirwa ababaka okuva mu CA okuli Kintu Musoke, Woman Lulema Wiya, Mukiibi Serunjogi, Vincent Bamulanga Kisempijja ne Francis Katabaazi Katongole aliyo mu kaseera kano. Balina ebyalo 144 era we twogerera abamaze okutuuka mu program kuliko eyaliko Minister Vincent Bamulanga Kisempijja wa NRM, Francis Katabaazi Katongole ono talina kibiina. Tulina Osman Kabonge wa DP, Mathias Kintu wa DF, tulina Deogracius Katongole talina kibiina, n'omukyala Irene Nanyanzi talina kibiina. Ekibuuzo ekisooka ffenna kitugenda okuddiramu wano kigamba nti gwe ani agala okusimbula Kalungu East, era lwaki omulonzi ow'e Kalungu yalonze gwe omukiikirira. Tugenda kusooka ne mukulu Asuman Kabonge owa Democratic Party agera kwogera dakika 3, bonna gyogera dakika 3 era bwe zituuka 2 nja kuba nkuba akadde ku 3 kwokoma mwana addako. Mukulu Asuman Kabonge. Mami Asuman soko onyige omuzindaalo. Mbalamusizaako nnyo mwenna abatulaba abatuwuliriza abali mu studio babaka bannange mwenna balamusizaako bannakalungu East Constituency mwebale okubeerako ku mukutu. Twebaza Katonda oba oli awo atusinkanyisizza nate ng'ababaka abeegwanyiza ekifo kino eky'obwa member wa parliament owa Kalungu East Constituency, nga ku mulundi guno Kalungu East Constituency oba oli awo yandifuna obukulembeze okuva mu Democratic Party. Erinnya nze Kabonga Asuman Kaye eyeegwanyiza ekifo kino ku kadi ya Democratic Party, era nga bannakalungu nsubira bakiraba nti nze nsaanira ku nsonga lwaki nze eyandisaanidde okuba member wa parliament wa Kalungu East Constituency. Mwami Kaye, Mwami Kabonge, nze mwennyini nze nsaanira ekifo kino olw'ensonga ezitali zimu, oba oli awo ze ngenda okuttaanya mu kaseera kano kennyini. Mwami Kabonge musajja aludde mu buweereza. Mwami Kabonge musajja muyivu ate nga ategeera bulungi nnyo ensonga oba oli awo eziteekebwa mu parliament. Ekintwala mu parliament oba oli awo
kwe kuteeseza bannakalungu ebyo ebibaluma. Ekintwala mu paalamenti kwe kuteesa ku nsonga ezo ezandisaanidde oba oli awo bannakalungu ze bataddeko nnyo amaanyi ze batunuulira. Munnakalungu yeetaaga omuntu ategeera paalamenti kye ki n'obuweereza bwa paalamenti bwe buliwa. Memba wa paalamenti bw'agenda mu paalamenti, gino gy'emirimu gye: okukola amateeka, okwamendinga mu ago oba oli awo agetulaba nti oba oli awo ganyigiriza Bannayuganda, n'okuddamu oba oli awo okukolayo amateeka amapya. Nga tuvudde ku ekyo, memba wa paalamenti mu lukiiko lw'eggwanga olukulu agenda kuteesa na kukiikirira abantu be. Mu buufu obw'okukiikirira abantu be, paalamenti etuzzaayo okuddayo eri abantu baffe oba oli awo ate okubeebuuzaako ku mulundi guno bannakalungu tufunidde ddala omubaka aviira ddala mu kitundu kyaffe ate ng'amanyi bulungi ensonga zaffe oba oli awo ezituluma, ate ng'era ajja kudda ku nsonga ez'okwebuuza ku bannakalungu okulaba nga tutuusa obuweereza obulungi. Mwami Kaye, musomesa mutendeke, agenda okutuula direct ku kakiiko k'abasomesa okulaba nga attaanya ensonga ez'abasomesa era nga ne national teachers biiru eyazze oba oli awo tunaagisanga mu paalamenti y'e12 ate ejja kuba mu musaala ennyo okulaba nga abasomesa baffe n'abayizi baffe abakyali mu masomero tubateekerateekera bulungi. Weebale nnyo mukulu. Katugende ewa Honorable Francis Katabazi Katongole atubuulire lwaki omulonzi yandironze ggwe. Osooka otweyanjulira gwani. Neyanza nnyo neyanza. Microphone. Teekako akazindaalo. Neyanza nnyo neyanzeege mukyala Rose Kigongo Semwanga ate ne muganda wange munnakyalo Seruga Matovu era ne baganda bange bano ne bannyinaze. Erinnya nze Katabazi Francis Katongole. Omubaka aliyo ate era addayo. Kusookera ddala nze nga ndimu ekiyongobero olw'okufiirwa muzeeyi wange muzeeyi Kasibaawo ekyambala kitalo nnyo bannaaye ne Sande Butoole Towa. Naye tusabe Katonda ye yamutuwa ate era tulabe nti amuwa ekimuli eky'emirembe. Nze ebyange nno nze ndiyo ate era nze nzirayo olw'ensonga kubanga ndowooza Kalungu East Bukyalubanga lwa Mindi yafuna eddoboozi lyalyo terivumbedde era n'abamu babadde balowooza ndowooza ndi mubaka wa bisanja nga 3 olw'okuba nti eddoboozi lyange libadde liwulikika ne Kalungu East ng'evaayo. Olw'ensonga ekisookera ddala ku tteeka ly'emmwanyi, etteeka ly'emmwanyi nze omu ku balwana ennyo okulaba nga tugoba endagaano eyo eya peneti. Twali ababaka 5 ku babaka bonna abali mu paalamenti 5 bwe bati. Nali omu ku bo ng'ate ndi mupya. Ekitegeeza nti Kalungu eba yalonda kyapa mu mannya gaayo okubanga erina omubaka ow'embala bw'atyo eyakola ebintu ng'ebyo nti etteeka eryo twaliteeka endagaano twagiteeka mu kasasiro ate era ne ku lino coffee bill eyakayitibwa oba act kati twasimba nnyo Nakakongo okulaba ng'etteeka eryo teriyita kubanga nga tukimanyi teryali ddungi eri Bannayuganda. Nali musaale nnyo. Kati ekyo nno nze kye kimu ku bintu bye nasimbako nnyo amannyo kubanga nalaba nti omuntu bw'abeera omulamu ng'ate mugagga kimuyamba nnyo okubeera obulungi. Kati y'ensonga emmwanyi ereeta akasente. Kati nze nalufa nnyo okulaba buli muntu yenna alina emmwanyi ate bangi nnyo kubanga lwabenge ye eggombolola emu kuzisinga okulima emmwanyi
mu Uganda yonna so kati bwe bafuna emiwendo emirungi kiba kirungi nnyo era ndi musaale nnyo okuba nti ekyo kikoleddwa. Ekyokubiri obulamu bw'abakyala naddala abazaala ng'eruka yaawo natuuka nga n'abakyala batya okuzaalirawo ninze ne ŋŋamba kino sijja kikkiriza kubanga bamaama abo bazaalirangayo abakyala 5 bokka buli mwezi naye kaakati we twogerera bazaalirayo kusukka 8 kudda waggulu. Kaakati ekisinga ekirala ekyokusatu ge mazzi gensinza okuteekako ennyo omulaka olwayingira palamenti bwe bampeeza emmotoka nanze nagulamu y'amazzi eri abalonzi bange era weeri ekyabaweereza bulungi liita 1,300 ne bowaholo 19. Tageti yange ekisanja we kiggwerako ebiri mu process tujja kuba tuwezezza nga 25 naye nga tusuubira ate okuba tageti yange yali bowaholo 5 kubanga tulina ekizibu ky'amazzi ate amazzi bwe bulamu era yensonga lwaki n'akabonero nalonze bowaholo ku luno bowaholo tusunda amazzi abantu bafune obulamu. Kwebaziza nnyo. Eyazzeeko awo mu kutuuka ye mukyala Irene Nanyanzi ono talina kibiina. Bassebo ne bannyabo abawuliriza baffe nsanyusa okubalaba ate mbeebaza okubeerako ku Bukedde TV nga mutulaba Bannakalungu East mwenna. Neebaza omwami Matovu Seruga ne modulator gw'oli naye ne bannange bonna bwe twesimbyewo. Ate neebaza Katonda atukulembedde n'atutuusa wano nga tetulina buzibu bwonna. Erinnya nze Nanyanzi Irene Mwebe, nze Vice Chairman owa Kalungu District, Minister ate atwala ebyobulimi ebyobulunzi n'obuvubi mu district yaffe eno Kalungu. Ndi kansala omukyala akiikiridde ekibuga Lukaya e Kalungu ku district myaka 10 era nga mu kisanja kyange ekyasooka nze nali minisita w'ebyensimbi. Ate era nze kaawonawo w'enkyukakyuka nti mu Lukaya Town Council bwe baali bagoba buli atayina ambuleera baasuula buli muntu naye nze Bannalukaya ng'ate kibuga ky'opposition banzizaayo e Kalungu olw'ebyo Mukama bye yali ankozesezza ku ground ne basalawo obutanfiirwa ne banzizaayo. Ate era bwe natuukayo yadde chairman yayina abambuleera nga we bali bayitirivu nnyo kubanga buli atalina ambuleera yagobwa era nze gwe yawa obwa vice chairman ate okumumyuka. Muli ndaba nga nze nsaanidde mu kiseera kino okubeera MP owa Kalungu East kubanga ensonga esooka ndi mukulembeze akulembedde myaka 10 nga ndi ku ground. Kitegeeza abantu mbategedde ntegedde ebyetaago by'abantu kubanga ku district bw'obeera kansala wa district departments zonna buli ekikwata ku bulamu bw'omuntu tulina sectors 11: ebyobulamu, ebyenjigiriza, ebyenguudo, ebikwata ku environment ne departments endala tuzibeeramu. Ate nze ng'atuula kakiiko ake-executive akatematema keke ya Kalungu antegeera nnyo ebitundu byonna ebibikwatako mbeera mbimanyi. Ndaba nga Kalungu efunye omukulembeze omutuufu. Ensonga endala nze nkoze ebintu bingi. Nsakidde abantu ku district gye bansindika tewali buli kyembadde nnina okusaka nkisase naye ate neŋŋenda extra mile nenkola ebintu bingi ku ground byendaba ne ba MP bye batakolera ki bye batakoze. Nze nga ndi kansala bukansala nsobodde okubikola. Nze mukyala asakidde ekibuga Lukaya n'ebitundu ebiriranyewo ebyamagombola amalala. Nze ndi mu bowa holes mu Lukaya awo wonna tewali kyalo kitalina bowa zange 3 ze bowa nga 65. Kati ate bowa nenzongera mu byalo ebirala ebitali mu Lukaya nga bw'olaba Kamwanga, Kakwanzi, ebyalo ebyo biri mu Bukulula, Bubaale, Bugwere, ebyo byonna tebiri wange naye byonna nabiwa amazzi ago ngasaka nagasaka mu Amerika, mu Germany, mu bazungu. Nze mukyala akoze ebibiina ku Lukaya, ebibiina 2 buli kyalo batereka beewola abamu bali mu Bukaddaana. Nze mukyala abadde akola ebisakate by'abaana mu kibuga. Nze mukyala asimbye emiti ku luguudo olwo. Emiti emingi nagisimbanga ne Green Gold Africa. Nze mukyala ayambye abaana mbafunidde loan scheme, mbafunidde bursaries, abaana mbatutte mu magye, mbatutte mu poliisi,
mbatutte mu byemikono kale olaba nti ngezezzaako okukola ebintu eby'omuggundu omuntu yenna nga MP bye yandiyongeddeko yadde ng'oteesa ng'okola amateeka ekifo ekyo kyandibaddeko byekisakira abantu naye nze mbikoze nga kansala nga ngenda mu mawafisi tweyanzege mukyala Irene Nanyanzi. Tugende wa Deogracius Katongole talina kibiina soko tekeko omuzindaalo. Nyawo neyanziza erinnya Katongole Deogracius era nga nzizebwa namuniigina sina kibiina mwenzijidde nga n'akabonero kange radio nga nzira mu kibuuzo bandabyemu omulamwa kubanga nina bingi byenkoze emyaka 15 egiyise era nga mu byenkoze mulimu okutereza amakubo agayingira mu byalo mulimu okukanika zinayikono n'okuzisima mulimu okutandikawo projects abantu bafuna emirimu egy'okukola mulimu okugaba bursaries amasomero ag'enjawulo mulimu n'okutandikawo projects era nkozesa abakozi abali mu 200 so bandabyemu omulamwa lwa nsonga ezo ndi muweereza mu kiseera kino naye nga sina kifo kyonna wenyimiridde mu byabufuzi nzize buzi mu byabufuzi naye ng'emabega wonna mbadde nkola era byenkozeeko buli omu abimanyi babirabye era babimanyi bulungi nabwe ekityo nno baninamu essuubi nti ngenda kugattako bugasi singa naaba ntutte ekifo kya MP 226 era bandabyemu omulamwa ogw'okugatta bannakalungu nga twogera eddoboozi limu awatali kusosolegana nga twewala okulowooleza mu bibiina by'obufuzi mu madiini ate ne mu mawanga ekyo nakyo bakindabyemu kuba tebalina kye bamanyiko nti oba ninaawe nenyigira mu ntalo n'awamu so ebyo byonna byonna bindeetera okuba nti ndi muntu mutuufu asaanidde okubeera memba wa parliament owa Kalungu East Constituency 2026 tukwebazizza nnyo mukulu n'akadde okukumye bulungi nobajukiza abalabu nti eddakiika zitubawa ne zisatu mu palamenti gye mugenda babawa 2 ne boboza misempi gyazimanyi muyogere ebikwata kuba mwami mukulu abadde Katabazi MP w'ekitundu ekyo akyaliko kati twala tugende wa mukulu Mathias Kintu owa DF. Okusookera ddala nja kusooka okwebaza abateesiteesi ba puroguramu eno mwebale olw'enteekateeka eno ennungi kubanga eyamba omuntu ali wansi mu kyalo okumanya ani gwagenda okulonda omubaka we. Amanya nze Mathias Kintu Ssuubi lya Kalungu omubaka abisobola ate era munnakalungu omwana omukuze ow'e Kalungu nga nva mukoko awo we nakulira nembeerako ebukululaawo nensomera ku St Benedict Mukoko nenvaawo nengenda ku Wagwa High nenvaawo nengenda ku King David nensomera ku Nyendo Mixed neneyongerayo. Amazima amatuufu nga Ssaabasajja bwe yagamba nti guno omulembe omutebi gw'abavubuka kubanga balabamu obusobozi obusobola okutwala Uganda mu maaso. Ndaba nga ndi budde obutuufu obusobola okukolera ekitundu kyange. Matiya siri musajja mugagga naye mu opportunities entono ze nina byenkoledde constituency yange. Nze director Maki Royal Resort eyo nagizimba Bukulula bw'oyita ku Gombolola awo nakiteekayo nga nkyali mwana muto nga kiraga njagala nnyo ekitundu kyange nenkikolera tukyazimbwa kikola abantu bakijjumbira. Matiya ekindeese okuvuganya ku ntebe y'obwa memba ba palamenti z'ensonga zino okusookera ddala nina omukisa nti bannanga ababiri babaddeyo mu palamenti omu wa myaka 10 omulala wa myaka 5 naye mbatuukiridde emirundi egisinga ne mbabulira ebyabalemye era bye bimu ebyandeese. Okusookera ddala twetaaga constitutional amendment. Constitution ya Uganda yayuzibwa yeetaaga okutungirira
bananga abaaliyo tebabiraba njagala ekyo nkitunulire n'eriiso George nga nyingire mu palamenti. Twetaaga okuyisa etteeka lye bayita Succession Act. Etteeka eryo zibu nnyo lirireetedde ne Mwami Museveni ssaawa zino obuzibu ne Principal Kyagulanyi yabadde Masaka n'ayogera ebintu naye nagenze obinnyonnyola nga bikwatagana tteeka eryo. Bwe yagenze n'agamba nti ne bwe naafuna obulukyenda simanyi percentage ya 90% sisobola kulangirirwa naye ng'ebizibu biva ku tteeka eryo. Twetaaga reforms mateeka. Amateeka agaliwo makadde nnyo. Ssaawa zino President Museveni avuganya ne Kyagulanyi nga Kyagulanyi ewamu tatuusa amakubo mafu President Museveni akozesa helicopter okutuukayo naye nga ate bonna bavuganya bakulembeze. So amateeka agaliwo galina okuba nga gakozesebwa kyenkanyi bwe muba muvuganya nga mwenna mulina okukozesa resources kyenkanyi. Ekyo palamenti bano bannanga babaddeyo tebakitunulira. Ekyokubiri sebonze nakulira Lukaya nga bwe nkunyonnyodde. Lukaya Mwami Ssempijja ajja kunjulira bwe yali tannajja mu bukulembeze bwa chairman 5 mu 94-95 Lukaya yayakanga nga mulimu amataala naye Mwami Ssempijja bwe yajja 96 amataala gagenda njagala kuzza amataala. Waliyo abitundu ewaffe waliyo obulenzi naye Mwami Ssempijja amanyiyo obulenzi. Bw'otuukayo weewuunye waliraanye ne Kampala amazannyalaze tegatuukanga amazzi tebagalina abamu mpulira bagaba batambuza amazzi. Tulina ebitundu Nanseko biri mu Lwabenga Ssibo ate balimi bamwanyi bw'otuukayo weewuunye tebalina masannyalaze amazzi tebagayina. Twetaaga tukola amalwaliro amalungi ate tugoberere gavumenti byereeta oba bituuka mu malwaliro naddala mu Kalungu naddala bannakalungu City. Ebiruma abantu nina bingi era bye baŋŋambye okukolako. Tukwebaziza nnyo ssebo tetugenda okukola bannange mukiraba nammwe obudde obusooka butuweddeko. Mukulu Ssempijja bamulanga ki ogenda kuddamu ekibuuzo kyennyini nga mmaze okugyawo obulango buno ng'era tukomyewo tukomawo bannaffe tuli Kalungu East abagenda otukiikirira anatukiikirira mu palamenti okuva mu kitundu ekyo tukomawo.